amasaka agafa mu ddwaniro emiranda emizinga okwesaako n'amasasi ageesooza buli wozza amaaso omusaayi gukulukuka kinana mwenda katonyeza ennya radio mugoba nsonga abayisirayiri 3,400 wetwogerera bali mu malwaliro ate abayisirayiri 208 mu bbanga etayise ennyo ddene abo nno wetwogerera ku budde buno bagenze ezira kumwa kati wetwogerera isirayiri etandise okulumba ewali abanoonya obubudamu mu luzungu bazita refugee camps batandise okugendayo maserengeta aga Gaza wetwogerera ku budde buno olunaku olwaliro abayisiraamu abasinga mu gutuntundu ogwa Gaza abasajja abayisirayiri tebakkiriza genda kusaala tebakkiriza genda kusaala Nazula ono nno nga yakulembera abasajja aba Hezbollah avuddeyo n'alabula n'agamba nti okufuna obutanyagwa bagenda kukola okuwoolera sinzigo eri sayidi z'abali abasajja abaisirayiri. Nazula avudde n'agamba nti tajja kugenda maaso na kukkiriza ensi ya Isirayiri kugenda maaso na kujooga eggwanga erya Palestine okono kwotadde n'okuba nti bomu ze basudde ku nfo ez'aba Hezbollah eri mu Beirut tajja bikkiriza n'agamba era ensonga zino zigenda kuwanvuira ddala ffe tulinze ate munange Sseugala Elkad Brigade yakuba eziroketi mu tawuni za Isirayiri ez'enjawulo ezeetolodde Gaza Strip era nga zino rockets zeeyongedde okulumya abantu abali mu bitundutundu ebyo naddala nga Abayisirayiri. Kino nno kiyiseewo eddakiika 22 wenjogeredde ku nnaku z'omwezi zino 5 mu mwezi ogwa January. Kino nno Isirayiri egambye bano bagenda kisasulira. USA America ewaddeyo miliyoni 10 eza Hamas. Abantu bagenda kuba miliyoni 10. Omuntu yenna agenda obbawa amawulire ag'enteekateeka zonna ez'aba Hamas. Wabula singa kibali kigudde mu Uganda muntu singa beera miliyoni 1 eya dola mitwalo 5 eyo ogenze wala edi muntu we tasobola kukyukira munnaawo mitwalo 5 aga Uganda ng'oli afulumya enteekateeka yonna. Bagambye nti bakutaddewo dola za Amerika miliyoni 10. Buli muntu yenna amanyi ebyenfuna Hamas ebyensimbi kale katugambe ebyensimbi ani avujjirira ba Hamas ne sente zitambula zitya eza Hamas baddewo miliyoni 10. Ekyo kisanzise okuba nga kitambula. Ate banafu ba Hezbollah abasinziira mu ggwanga erya Lebanon basobodde okuba nga bakola military operations 67 ku Lebanon Israel border. Hezbollah bakoze military operations 67 okusinziira ku nsonda ezesigika mu ggwanga erya Isirayiri. Era bagambye nti ba Hezbollah balabika balina kye bagenda okuba nga bakola. Era nno nga tuvuddeyo tujja genda mu ggwanga erya North Korea era nga wezidde wano ku radio nja kutegeeza nti ebikompola bikasukiddwa ku kizinga ekya South Korea era nga bakubye ebizinga bino be banafa aba North Korea era nga Kim Jong-un agenze maaso n'agamba nti waliwo obukesi bwe bafunye oba amawulire g'obukesi bafunye nga galaga nti South Korea yabadde ina enteekateeka okusinziira mu kizinga kino okulumba eggwanga erya North Korea. Naye ng'omukago gwo gweyongedde wakati wa Russia ne North Korea ezitandise okutiisatiisa eggwanga erya South Korea. Ago nno ge mawulire ag'omuddwaniro geesobola okuba nga nfuna. Naye nga abaana abawala naddala nga ba Palestine abo nno bayogedde ne bagamba nti abasajja Abayisirayiri babadde beeyambisa embwa okwegatta nabo
okono kwotadde n'okubasiyaga embeera eri mu bitundu bino yeetaaga tweyongere okuba nga tusabira bannaffe bano naye ng'ate eyo mu Palestine batugambye nti bayise abasawo ababadde bakyasoma nga tebanamala kusoma kwabwe okuyingira mu mbeera y'obujjanjabi okusinziira ku mbeera bweri mu abayambi ba doctors ba intern bayise era ne bannaffe aba World Food Program beyongedde okuba enduulu nga bagamba nti enjala yennyini yakumalawo abantu bano etandise okubatta abantu abali mu kakadde kamu n'ekintu bali mu mbeera mbi ey'obulwadde obuli kubasaabala ensangi zino okubanga ebyobulamu byongedde okubanga byononeka. So agono ke tufunde mu Agomuddwaniro katukomewo n'akanyumule kaffe